Abazadde bakubiriziddwa okulekeraawo okukola abaana baabwe ekyejo ekibaviiriddeko okukula omuwawa. Omwana ow'amagezi asanyusa kitaawe, naye omwana omusirusiru anakuwaza nnyina. Lumakinge, Proverbs chapter 10 verse 1. So enjiri ngeno bw'eba ebuulirwa, bamaama namwe muyambeeko. Abaana ne babaweebwa pocket money esaanidde, era maama tobulwabwa okukusa omwana n'omwongera pocket money. Omusumba Aloysius Bujjingo owa House of Prayer Ministries International asinzidde mu kusaba kwa malya g'ekyemisana mu kisiibe ky'ennaku 42 ekiyingidde olunaku olw'ekkumi, n'ategeeza nti bamaama baginya nnyo abaana nga babayita abalangira n'abambejja. Omwana bwe tumutwala mu kisulo tuba tumaze okukkaanya nti n'okulya kuli okwo kyekimubeeza mu kisulo. Ekisulo kyekiva kiseera okusinga okuviira ewaka. Kati ate gwe laba bw'omukwatira ssente nga emmere y'omu kisulo ayinza n'obutagirya, ezo ssente bwe zityo ziva mu bamaama. Akati olw'okuba nti ku kisulo bwebaayo emmere, omwana waayigira okugula walagi kuba ssente za walagi azirina. Omwana waayigira okugula enjaga, ogenda okukola bw'oti ng'ate mulina okwongera ssente mu ssente, mulina omugjayo ate agende mu lihabu, ate lihabu eseera okusinga fees. Bamaama abawabudde okwekuuma mu by'omukwano. Bamaama mulekerawo okugabira abavubuka emmere ey'obwereere, era nga n'abawala bwenjagala obbeegayirira, mulekerawo okwegabanga eri abavubuka abo. Talina kyagasa n'akuwa olubuto, n'obonaabona n'olubuto, n'ozaala omulala atalina kyagasa. Family planning kuba kulaba nti omuntu ono wa mugaso, si kumira makerenda. Abasunidde ku bimu ku byabategekedde mu saviisi y'abafumbo ku lw'omukaaga luno nga 9 Septemba, era abakubiriza obutasubwa ku Kananiland. Family planning si kumira gaweke agakuleetera n'okukalaakalana. Gabakazizza temukyalina mazzi mu mubiri, ndowooza nkyogedde bulungi. Ne gatakoma okwo ne gababuza appetite, temukyalya ku ttooke. Akatooke kaba kayidde naye nga gwe toli mukaagala naaka. Family planning si biddagala byemwepakira. Abazungu tebatwagala munaaka. Kyova olaba ffe tetulina birango bwe bityo ku TV yaffe ne ku leediyo, twabigaana tugenderedde. Munnabuddu Bujjingo agamba ebimu abakyala bye bakozesa mu kutegeka ezzadde ate bibalwaza okuli n'okwagala bassebo abalabika obulungi, n'aggumiza nti aleese bizimba maka. Mulekerawo okwetegerezanga ebyokungulu. Bangi mwagala abasajja abali presentable. Omanyi abo abatalina byakukola beewunda. Abasajja abatalina byakukola balina ebiseera ebyokwewunda bingi. Agenda mu saluni ne bamusala fashion, mu mutwe fashion, akalevu fashion, enjala n'azisiigako. Ali presentable ne bw'omuteeka ku social media baga wateeba embooko naye mutwe mulimu ki. Abakkiriza bakubiriza okukola ne bwe batandika n'akatono kuba ekitiibwa kiva mu kukola. Olw'omukaaga lugenda kaawa. Abantu bulijjo babuulirira abantu naye bababuulirira ate bye bamanyi olwedde. Tetugenda kwogera byakwegatta, mwegatta dda. Tugenda kwogera byakulaakulana. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ojjanga n'owuwo Saturday eno bw'abanga tayagala kuva waka, mulekere siruwaya, mulekere engoye, mulage sabuni waali, mulekere amanda mulage wegali, mulage emmere weeri, ate osange nga tennajja. Kambadire mu statement yange gye nakola mu wiiki eno olw'ekisa kya Katonda, mwenna mugimakinge. Buli mwavu gobawa ekitiibwa bamukiina. Ku lw'olukuŋŋaana olw'amaanyi olwa Independence Night olutegekeddwa mu kisaawe Kololo nga 29 Septemba, olubulako kati ennaku 22, abakkiriza bawaayo omubadde n'omuyizi okuva ku Makerere College. Ono aleese shillings emitwalo 10. You are rich, eh? Because how can you get 100,000? Where did you get it from? Mommy. Mommy, I know. Ubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bibadde mu kusaba kwa malya g'ekyemisana ku Kananiland nga ku Lwokutaano luno kusaba kw'okuyita mu kiro
kwotasaanye kusubwa. Byatumwebaza Godfrey, Salot TV.